إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وبعثه الله سبحانه وتعالى داعيًا إلى الله بإذنه والسراجًا منيرًا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، أيها الحاضرون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nyini matendo Allah subhanahu wa ta'ala tafarrada birububiyatihi biasmaihi wa sifatihi, yeyawula Allah mukumusinza neyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bulezi bwe, neyawula Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge n'ebyo byonna ebimutendebwa nabyo. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu Allah gwe yatuma eri ensi eno rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tugoberere nnyo ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, era tusabe nnyo Allah an yumassikana ala hadha ad-din al-hanif, atunywereze ku ddiini eno ey'obusiraamu tutuuke mu maaso ge nga Allah atusiimye. Yatukuutira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tumutya, nange kyenkuutira emyoyo gyammwe nga nkuutira ddala ogwange okusookera ddala n'emyoyo gyammwe okulaba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekiramu Allah kye yakuutira abaatukulembera n'abo abaddawo, n'akuutira n'abantu abagenda okusembayo ku mulembe guno. Ffenna Allah yatukuutira okubeera nga tumutya. Bano tutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, nga Allah tumutya mu kyama ne mu lwatu, era twegendereze nnyo okulaba nga tugwa mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ajisamun ala nnaari la taqwa, teriyo nze naawe alina mubiri gusobola kugumiikiriza bibonerezo bya Allah. Allah shadidul iqab, muyitirivu wa kubonereza. Twegendereze nnyo obutagwa mu busungu bwa Allah nga tukola amazambi ago Allah ge yaziiza, tubeere nga tugeewala, tubeere nga tunywerera ala shari'ati llah, ku mateeka ga Allah ge yassa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ge yatussiza ge gateekeddwa okubeera nga gatereeza ensi yaffe n'obulamu bwaffe n'enkomerero yaffe. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti inna Allaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, Allah asiima erimu abaddu ebintu bisatu, ate era Allah atamwa eri abaddu ebintu bisatu.
mu hadisi omwe tugenda okujja ebyokuyiga tutunulire ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasiima eri abaddu be. naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti inna allaha yaruda lakum thalatha, Allah abasiimako ebintu bisatu. ebintu ebyo ebisatu buli musiraamu yenna yalirunkanye nnyo okulaba nga Allah amujjulula nga abirina, kubanga mwemuli okwesiima okw'edduniya ne ku akhira, mwemuli okuwona obunyomoofu ku akhira. inna allaha yaruda lakum thalatha, Allah abasiimako ebintu bisatu, ate Allah n'atamwa gye muli ebintu bisatu. naye mu ebyo Allah byasiima, yaruda lakum an ta'buduhu, Allah asiima gye muli okubeera nga Allah mumwawula mu kumusinza. teriyo kyabbeeyi, teriyo Allah kyagabirira muddu mu bulamu buno obw'ensi nga akubeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala. ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ey'ekitiibwa, era nga kyekiragiro ekyasooka okukka mu Qur'an kyakubeera nga Allah tumwawula. ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, mumusinza oyo Allah yabatonda. baganda bange okusinza Allah kinene, okusinza Allah kyabbeeyi, okusinza Allah mu bwomu Allah akisiima eri abaddu be. wala yarda li ibadihi alkufur, ngera Allah bwatamwa eri abaddu be okulaba nga bamujemera nga bagwa mu bukaafu, kubanga obuddiro bw'obukaafu muliro. naye Allah byasiima an ta'buduhu, kwe kubeera nga mumwawula. wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, Allah yagamba nti saatonda majinni n'abantu okujjako okubeera nga bamusinza Allah. bannange okusinza Allah mu bwomu, nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yajjira fi jaziratul arab n'asanga abawalabu baalinga basinza ebintu ebyenjawulo. basinza amayinja, ne basinza emiti, baalinanga balubaale baabwe. nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abajja ku shirik, abazza eri tawhidi ery'okwawula Allah, naye bamuddangamu nga bamugamba nti wama na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa, bino byolaba byetusinza bitusembeza busembeza eri Katonda. olwaleero kibagamba abantu bawana abagweredde mu shirik, abali mu butasinza Allah subhanahu wa ta'ala, ne balabanga abali ku kalica yaabwe okusinza ebyo bateekeddwa okusinza. naye Allah yatulagira okubeera nga tumusinza, Allah yatulagira okubeera nga tumwawula, era nga y'ensonga ennene lwaki twatondebwa mu dduniya muno. wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, okutondebwa kw'amajinni n'abantu kwali kusinza Allah, kyekigendererwa ekinene. okutumibwa kw'abannabbi bonna Allah be yatuma eri ensi eno, abantu basinze Allah bamwawule, babeere nga bategeera Allah mu kubeera nga bamusinza. naye olwaleero abantu Allah bamusinza sizoni, abantu Allah bamusinza bamaze kufuna bizibu. bwe babeera mu mirembe gyabwe okusinza Allah si kye batunuulira. abamu ne bakola akatogo mu kusinza Allah, ne baba nga basinza Allah ate nga basinza lubaale, ne basinza Allah ne basinza ebirala. akakatogo mu ddiini tekaliiyo. inna allaha yaruda lakum thalatha, Allah abasiimako ebintu bisatu, naye mu ebyo ebisatu Allah byasiima eri abaddu an ta'buduhu, kwe kubeera nga Allah yawulibwa mu bwomu bwe. baganda bange okusinza Allah kikulu, kyekyatutonza, kyekyatumye bannabbi wabeerewo enkola ey'enjawulo mu kusinza omutonzi eyeyawula ku bitonde byonna. naye abantu b'ennaku zino ekikwatagana n'okusinza Allah, banafu bajjukira Allah nga bamaze kutuuka ku kisenge, ne bajjukira omutonzi nga waliwo embeera emaze okubaawo, naye nga byatutonza
kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era ogwo omukwana abakkiriza bagulina, abategeera Allah ne baawula ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, baafuna omukwano omujjuvu mu kukola ibaada. Kyava Allah yabasuuta n'agamba nti walladhina amanu ashaddu hubba lillah, abakkiriza omukwano gwabwe ddala basinga kusinza Allah waabwe, baamanya lwaki baatondebwa. Omuntu abeera atya mu nsi n'awangaala mu bulamu, n'alema okusinza oyo amuliisa, amulabirira, amukolera ebyenjawulo, n'asalawo okusinza lubaale. Bannange, okusinza Allah mu bwomu. Kati abakkiriza abo Allah yabasuuta ng'omukwano gwabwe mu kusinza Allah baayagala Katonda, ne bamwawula ku birala, ne baddira omukwano gwonna omujjuvu ne baguzza eri Allah, ne baagala emirimu gye bakola nga gibasembeza mu kusinza Allah. Emirimu gino gye tukola gya bbeeyi, mugyagale, gifuule mukwano gwasookera ddala, abeere nga ye best friend. Emirimu yagala essola, yagala okwawula Allah, oyagala okusiiba nnyo, oyagala ennyo essola nnyo, kubanga ye best friend gye tugenda okusigala najjo mu kabuli, ye gigenda okutuyamba okuyita ku siraata okutuuka eri Allah. Naye abantu bali ku bantu, n'afiira ku muntu, omuntu gwafiirako n'amulemesa n'eddiini, n'agamba nti nze oyo waaligwa wengwa, naye ng'eddiini agitadde ebbali. Naye abakkiriza ashaddu hubba lillah, baddira omukwano ogwaddala ne baguteeka ku Allah, ne baagala emirimu gye bayitamu okusinza Allah ne bagifuula nga ye best friend, kubanga gye gigenda okusigala nabo mu kabuli. Emikwano gigenda tuwerekera gidde, n'abamu tebalisobola kukuziika nga balina embaga, balina ebibakutte, naye emirimu gy'essola gy'ogenda okusigala nayo. Omuntu alema atya obutaagala ibaada ezimusembeza eri Allah, n'ayagala omuntu ng'amusuuza n'eddiini kubanga asazeeyo n'agamba nti wendigwa. Bannange, okusinza Allah mbwomu. Ebintu bisatu bikulu mpagi mu kusinza Allah. Empagi esookera ddala al ikhlaasu lillah. Bwe tuba tukola ibaada tuzikole nga tuzikola ku lwa Allah, so si kunoonyamu kabampaane, so si kunoonyamu kwogerebwako, so si kunoonyamu tutumu, so si kunoonyamu muraatu nnaasi, bantu kubeera nga bakulaba. Zikole ibaada ikhlaasa lillah, ng'oyawula Allah. Wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ddiin. Allah yabalagira bamusinze naye nga batukuza emirimu gyabwe bagikola ku lwa Allah. Al ikhlaasu lillah, kola ibaada ng'ozikola ku lwa Allah. Omanye nti Allah yakubanja esswala, omanye nti Allah yagenda okukubanja hijja. Tonoonyamu kugenda Makka olw'okuba oyagala bakuyite haji, olw'okuba abantu bakuyise nnyo haji ate nga togendanga Makka n'okwatibwa ensonyi mu bantu. Ala tastahi ila Allah, ala tastahi min Allah. Towulira gwe kukwatibwa Allah nsonyi kusinga okukwatirwa abantu ensonyi. Kola ibaada ng'ozikola ku lwa Allah. Bwe kuba kuzuukuka kiro, zuukuka osinze Allah, weeyawule mu kaseera ng'oliko Allah yekka, katotunulidde mu birala. Al ikhlaasu lillah. Ekyokubiri as-sidq al azima, innama al a'maalu binniyat. Omuntu okubeera omumalirivu, wa ayabdhula juhdahu fi ibadati llahi wahdahu, ateekeyo amaanyi mu kusinza Allah ng'alina obukakafu nti Allah yamulagira omulimu guno. As-sidq, kyokola beera n'obukakafu nti Allah agenda kusasula empeera, era ng'okikola ng'okimanyi nti Allah yakikutuma. Ekyokusatu nga kikulu mu mpagi z'okusinza Allah, mutabaatu rasulu sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange, okugoberera ow'ekitiibwa nabbi obuufu bwe, okugoberera nabbi mu kukola ibaada. Ibaada eno yagikola atya? Buli yenna akola ku nkola etali ya nabbi aba amaze okuzuula mu ddiini.
leka kutunuulira bulungi bwa mulimu, tunuulira ekikolo nabbi yakola ki. Yenna anaakola ibaada nga teriiko njigiriza ya nabbi fahuwa mubtadi'un, aba amaze okuzuula mu ddiini. Tukole bannange ibaada ku misingi, kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamutuma kutulaalikira mateeka. Allah namutuma namulonda mu balala bonna, namulagira abeerenga atulagira okukola ibaada. Buli ibaada yonna gyokola sooka obuuze nabbi yagikola atya, era nabbi yagikola ne bw'otunuulira obulungi bw'ekintu. Naye nga nabbi teyakikola kireke. Nabbi be yalagira bitumala okutuuka eri Allah nga tusinziza Allah mboomu. Ezo mpaji ssatu nkulu mu kusinza Allah. Esookera ddala al ikhlaasu lillah, kola omulimu ng'ogukola ku lwa Allah. Ekyokubiri as-sidq, beera n'obukakafu, obeere n'enniya ennungi, onyiikire mu kukola omulimu ng'omanyi nti Allah agenda kusasula. Ekyokusatu nga kikulu okugoberera ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu abasembedde mu khutuba eno ey'ekitiibwa, mbeewaza okukola ibaada yonna nga teriiko njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olw'okugwa mu kabenje akanene ak'okuzuula mu ddiini. Yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man amala amalan laysa alayna amruna fahuwa raddun. Buli yenna akola omulimu nga teguliiko njigiriza ya nabbi, Allah omulimu ogwo agenda muddiza nga tagenda gufunamu mpeera, fahuwa mardudun. Allah agenda gumuddiza. N'olw'ensonga eyo ekyo Allah akisiima gye tuli ekyokumwawula. Tumwawule Allah nga tumusinza, tetumugattikako kirala. Era ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yagamba nti inna Allaha yarda lakum thalatha, Allah asiima ebintu bisatu. Ekyokubiri kyasiima wa an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'an, Allah kyasiima kyakubeera nga tetumugattikako kirala. Teriyo kabenje kanene nga kugattikako Allah. Teriyo accident nene nga kubeera nti ogattiseko Allah n'ekintu ekirala. Kati Allah asiima eri abaddu okulaba nga tebamugattikako. Baganda bange abasiraamu, shiriki etta emirimu. Allah okutuma bannabbi yabatuma bajje batujje mu kizikiza ekyokumugattikako, wabula tubeere nga tumwawula. Buli wootagattika ku Allah, ekyo Allah akisiima. yarda lakum alla tushriku bihi shay'an, asiima Allah okulaba nga temukoze shiriki. Abantu b'omulembe guno tubadde ki? Oli najja okusaala ng'alina essabo, nojja okusaala nga mu kiwato osibye irizi, nojja okusaala ng'osaba bafu. Ayina Allah, olwo Allah aba asigazza ki? Omutonzi w'eggulu n'ensi. Allah asiima obutamugattikako shiriki, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tasiima ku baddu be kulanga bakola obukaafu nga bakola shiriki. Bannabbi bonna Allah okubatuma kujja baddu mu kizikiza ekyokubeera nga basinza ebitali ye, babeere nga batongoza Allah mbwomu bwe. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, mu bimu ebizibu ebiri mu shiriki kwe kubeera nga otuuse eri Allah ng'osinzizza Allah naye nga Allah tagenda kukusonyiwa. Bwe kuba kusaala ng'olina shiriki oba omala budde, bwe kuba kugenda Makka ng'okyalina shiriki okootakoota mu gaalumonde. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tagenda kusonyiwa yenna amugattikako. Wa abudu Allah wala tushriku bihi shay'an, Allah yatugamba nti mumwawule mu kumusinza naye tekabatandanga ne mukola shiriki. Olwaleero shiriki ajjudde mu bantu. Lubaala ali mu bantu abaluma, bwe baavuwala ne bagenda mu masabo, bwe balwaza ne bagenda mu masabo, bwe baagala obugagga buyinjiwale bunywererewo era ne bagenda mu masabo.
aina alkhaliq, omutonzi waffe Allah ali ludda wa? Era lwaki Allah tumugattikako nozaala abalongo nokola shiriki, nemujja abafu okubasengula ku bijja era nemugwa mu shiriki. Buli kiseera abantu kye balina shiriki, balina emikolo, balaba enkuba ebindabinda era ne bagwa mu shiriki. Oluzaalo ne lubula awaka ne bagwa mu shiriki. Bannange shiriki yamazeewo ensi eno. Shiriki yamazeeko abantu emirembe. Abantu banaawona okugwa mu shiriki, Allah agenda baleetera emirembe mu nsi ne riziki zitebenkere. Shiriki yamazeewo. Abantu bali mu lubaale bamuteekamu ssente, bamutonera ssente, lubaale abamazeewo ne balema okutongoza Allah obwomu bwe. Mu bimu obubenje obuli mu shiriki kwe kubeera nga Allah tagenda kusonyiwa. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah, omuntu yenna alisinkana Allah, wa huwa la yushriku bihi shay'an, nga tamugattiseeko kintu kirala kyonna, dakhala aljanna, Allah agenda muyingiza ejjana. Wa man laqiyahu, yenna asisinkana Allah, yenna asisinkana Allah, wa kad ashraka bihi shay'an, naye nga agattise ku Allah ekintu ekirala, dakhala an-nar, Allah agenda muyingiza omuliro. Bwe tubanga ffe abantu ffennyini tetwagala kugattikana byaffe. Teriyo omusajja wanaasiima mukyala we kubeera nga amugattikako omusajja omulala, wabula ate ffe tusazeewo Allah yatutonda tumugattikeko. Muntu n'abeera awo nga buli kiseera ye ali mu lubaale, obulamu bwe lubaale, obwavu bwe bumuluma n'agenda, bw'ayagala awo esente ziwingiwala era n'agenda mu bya shiriki. Baganda bange, shiriki akosa, era shiriki agenda kuviirako abantu okuyingira omuliro ogw'olubeerera. Abaatukulembera hatta ne ambiya ne bannabbi ba Allah beeraliikiriranga nnyo okugwa mu shiriki. Tunuulira nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim. Allah gwe yatongoza mu baddu abaamutegeera ennyo, abaamwawula ennyo, eyafuuka mukwano gwa Allah, yeeraliikiriranga ogwa mu shiriki. Wajunubuni wa baniya an na'buda al-asnam, lubeereranga yasabanga Allah ti ai Allah nkusaba onkingirize n'ezzadde lyange okulaba nga tukugattikako nga tusinza amasanamu. Naye osanga omuzadde akwata famire n'agiteeka mu kamunye n'agirinnyisa kabangali, bagenda mu kyalo kukola shiriki. Naye Ibrahimu yeeraliikirira n'ezzadde lye, eyayawula ennyo Allah Ibrahimu n'afuuka mukwano gwa Allah, yeeraliikiriranga okugwa mu shiriki, n'asaba Allah amukingirize n'ezzadde lye baleme kusinza bitali Allah. Naye nga fuutika famire, abaana n'abakyala ne bagenda mu kyalo. Wajunubin wa baniya an na'buda al-asnam, Allah nkusaba onkingirize n'ezzadde lyange okulaba nga tugwa mu shiriki. Kubanga baatunuulira shiriki nga bye bimu ebikyasinza okkakkanya omuddu, n'afuuka owa wansi ku duniya ne ku akhira. Laba shiriki kyakozesa abantu, ne batuuka n'omuliisa empitambi, ne batuuka n'okumusazisa omwana we, n'afuula omwana we ekyeneena. Kyokka nga ku akhira teriyo bunyoomofu businga nga bw'abantu ba mu muliro. Allah bagenda oga nti ikhsa'u fiha, mukombe, naye nga bakomba ki? Lwegi lw'amasira, ebibonerezo ebinyoomofu mu muliro. Li ahli nnar, lilmushrikiina, eri abo abaagattika ku Allah. Naye shirika afuula omuntu omunyoomofu. Ne bakuwambuza omusajja omukulu mu sitenseni, n'okwata ebbenseni kalaayi, olw'okuba oyagala bugagga ne weeyambula mu sitenseni, n'oli empitambi, notta omwana wo,
n'okola ebikyamu olw'okuba olina by'oyagala. Teriyo bunyomoofu businga bwa mushiriku. Shiriki kyakozesa abantu bibi, ebintu la yutasawwaru fil aqli, nga ne mu magezi bw'obirowooza tebiriiyo, naye omushiriku byonna abigwamu. Ekyo abaatukulembera abalongoofu baatunulira obunyomoofu obuli mu shiriki, ne basaba Allah, era ne babeera nga buli kiseera beeraliikirira okugwa mu shiriki. Kati Allah asiima eri abaddu be okulaba nga tebakola shiriki. Buli lwotakola shiriki manya nti Allah akusiima. Bibimu Allah byasiima. Wala yarda li ibadihi al-kufur, Allah tasiimangako bushiriku. Mtu naddugala emimwa mindi, mtu neyekola obusolosolo lwa shiriki. Shiriki n'agongobaza abaana awaka, n'abamalako emirembe, n'abatwalira ssente, abantu ne bali ebitaliika. Oli n'atuuka n'okutugumbula omwana we, amuteeke wansi mu musingi, amuteeke mu nnyumba, olw'okwagala okukuuma ebyobugagga. Aina dhullu wassigar, obunyomoofu obwenkana bwe butyo. Lwaki abantu bagwa mu shiriki? Allah tasiima eri abaddu be okulaba nga bamugattikako. Ekirala bwekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekisembayo mu khutuba kyeyagaayaga nti wa an ta'tasimu bihablillah wala tafarraku, okwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu, okwenywereza ku Qur'an, okukuuma eddiini ne mubeera nga temwawukanye. Kyava Allah yatugaa nti wa atasimu bihablillahi jamia wala tafarraku, mwena mwenywereze ku muguwa gwa Allah ogumu, obusiraamu, ekitabo kye Qur'an, okubeera nga muli bumu abasiraamu. Wala tafarraku, temugeza ne mwawukana. Okunyweza eddiini, okunyweza Qur'an ebeere mu bulamu bwaffe. Ekitabo kya Allah tukyenywerezeeko, kubanga kye kigenda otulungamya ila sirati almustaqim, eryekkuba eggolokofu. Obusiraamu obwenywerezaako otya? Ekkubo lisookera ddala kubusoma. Ekkubo eryokubiri kwe kusaba Allah akunywereze ku ddiini busiraamu. Ekyokusatu okukolera ku ebyo by'osomye. Ekyokuna okusoma ennyo Qur'an ekulungamye. Naye Qur'an tugisoma ddi? Abantu bagijjayo nga balina mikolo, ne bakubakubako enfuufu ne basoma Yaasiini. Naye nga Qur'an omusiraamu agisoma laylan wa nahaara, emisana n'ekiro. Obudde bwabuteeka mu Qur'an nga bwe mwateeka obudde ku masimu, ku WhatsApp. Senga obudde obwo twabuwa Qur'an, senga teriyo mu dduwa n'atamanyi kusoma Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, Nabbi yagamba abasinga obulungi yayigiriza Qur'an ate n'agiyigiriza abalala. Muleme kusuula nnanga olw'okuba mulina abaana abamanyi okusoma Qur'an, bagenda kubuuza ggwe mu kabuli, bagenda kukugamba osome ku akhira, ikra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya. Naye abamu basuulayo ennanga olw'okuba alina hafidh. Bw'oyimiridde otya omuzadde alina omwana, kyalibadde kyabbeeyi omwana ng'omulina amanyi osoma Qur'an nga naawe omanyi. Buno obukendeevu n'obugayaavu, so nga ate obugayaavu kimu ku bitendo by'abantu b'omu muliro. Bwe mwolesezza omutindo gw'obugayaavu, taata yankotoggera n'agamba atya, tetwafuna mukisa ng'emikisa emirala mugifunye. Taata oyo yakuyigiriza okukola WhatsApp, taata wa mwere yabayigiriza okugenda ku TikTok. Naye bituuka ku mateeka ga Allah, ku Qur'ani, ku busiraamu, taata yatukotoggera, tetwafuna mukisa. Ogwa TikTok nga mugufunye. Ani akutendesa okugenda ku TikTok? Ani akutendesa oku WhatsAppinga?
lwaki teweetendeka oyiga okusoma Quran? Abantu bali ku masimu ku online bayigiriza okusoma Yasaruna, bayigiriza okusoma Quran, g'osuddeyo nnanga. Nina omwana hafizu, bw'obeera naye gwe n'obanga omanyi okusoma Quran, yiga okusoma Quran nga n'abaana bamanyi okusoma Quran. Mu kkubo eritunywereza ennyo ku busiraamu kwe kujjumbira ekitabo kya Allah, kubanga ye constitution Allah gye yatulondera. Mwe muli obulungamu, mwe muli ekitangaala. Emikisa gye twagala giri mu Quran. Baganda bange, mufisse obudde musome Quran. Teriyo obudde Allah bwe yakuwa mu lunaku n'abwawula nti buno bwa Quran. Leka kwefuula nti oli bize nnyo awali ekitabo kya Allah. Obudde obwo bw'olina okufissa osome Quran. Bwonna bw'olina fissa osome Quran. Niwe tunaddaawo ne tugayaala, ne tusulayo gwa naggamba, ne tulagajjala. Allah yatulaamira nnyo mu byasiima Allah kwe kwenywereza ku busiraamu. Mu makubo aganyweza mu busiraamu kwe kusoma Quran. Era hadisi etulaga nti mu ebyo Allah byayagala kwe kulaba nga abasiraamu bali bumu. Bannanga abasiraamu tunyweza obumu bw'obusiraamu. N'olaba fitina z'obusiraamu ne zisuuza omuntu eddiini. Abantu bali ku bakulembeze bagira bugizi, woligwa wengwa naye nga eddiini eri bbali. Abantu bali mu kuweerera bakulembeze, olinaga nti nze simuta oyo sijja mmuvaako naye nga eddiini akusuuza n'eddiini. Ekikulu kukuuma busiraamu, okulaba nga abasiraamu bali bumu. Bino ebyokuweerera abantu ne mubaweerera naye ng'ate eddiini eri bbali. Okumanya enjawukana z'obusiraamu zikosa. Omuntu n'atuuka n'okufa abantu nga bali mu kuziika, n'obalaba nga bali mu mpalana nga munnaabwe agenze. Oyo tomwogerako, oyo si waffe, oyo tomwanjula, oyo si weegindi. Abasiraamu babadde ki? Omuntu ono afudde, abazze mu muziika balina kye baagala beegayirira Allah amusonyiwe. Abamu ne bataboogera nako ne batambula, abamu ne balemesa ne bannaabwe okusaalira, abamu ne batambula ne balinnya emmotoka. Lwampalana ziri mu basiraamu. Omufu n'afiirwa empeera, kubanga luno olujja abeegundi be baluwagira. Bannange mudde eri Allah, muve ku bitiibwa by'abantu mu dduniya bireme basuuza ddiini. Wa an tastasimu bihablillahi jamia wala tafarraku, mwenywereze ku busiraamu temwawukana. Niraba enjawukana abantu bazituusiza ne mukufa. Oyo sheekhe tumuwa omuzindaalo, si waffe. Oluusi agenda kwogera ekigambo ekijja abantu mu shiriki, naye olw'enjawukana n'empalana abantu ze balina ng'ate si za ddiini wabula siyasiya, bya bufuzi byabwe na bitiibwa na kwagala kukuuma nnono zaabwe. Bano etunywerere ku busiraamu. Yagala muganda wo omukkiriza ng'omusiraamu. Innama almu'minuuna ikhwa, abakkiriza bonna ba luganda. Nabbi bwe yava e Makka n'ajja e Madiina yasooka kugatta basiraamu. Kyali kiraga ki? Obukulu bw'omulimu okulaba nti abantu bali bumu. Era mu bimu ebituzizza emabega ennyo okulanga abasiraamu tebagenda mu maaso, ng'ebyabwe bwe bigenda buli kiseera ze mpalana n'enjawukana. Bwe banaabeera obumu bajja kuba n'amaanyi, bwe banaabeera obumu bajja kwogera eddoboozi nga liri limu. Naye okweyawulayawula, okweyuzaayuza olw'okwagala okuyisaawo ebyabwe kireesa obuzibu bunene nnyo mu society ey'obusiraamu. Kyova laba tufiiriddwa ebintu bingi, naye abantu okulaba nga bali bumu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه
إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زلموك بكوتي ركتي الله سبحانه وتعالى نبدو في محمد صلى الله عليه وسلم يقانت إن الله يرضى لكم ثلاثة. الله سيمي بنت بسط جملي اجسوك ردلا أن تعبدوه asima Allah okulabanga musinza mu bwomu nga temugattekako, wa alla tushriku bihi shay'an. Allah asima gye muli ebbanga limmalanga temukola shiriki. Ekyokusatu Allah kyasiima wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, mwenna okulabanga mwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu nga muli ekintu eki. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam wa yakrahu lakum thalatha, atamwa Allah ebintu bisatu. Ekisookera ddala Allah mu ebyo byatamwa qiila wa qaala, nawulidde baŋŋambye. Nabbi yali atuyigiriza ki? Attathabbutu bil khabar, okubeera abekennenye ennyo ku mawulire gonna ge tuwulira. Abantu bayitiriza nnyo qiila wa qaala, nawulidde baŋŋambye. Si buli ekiwulirwa nti kiba kituufu. Mulimu ebikyasinza okwawula abasiraamu kwe kuwuliriza amawulire agataliiko bujulizi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bw'abajjiranga yenna omuntu omwononefu bikhabarin, n'amawulire, fatabayyanu, musooke geetegereza. Abantu bageyezza bannaabwe ne babambula lwa qiila wa qaala. Kyokka oluvannyuma lw'omuntu okutegeera ekituufu tasobola kudda mu bantu tibannange ekituufu kyekino nakitegeera, naye nga ye amaze okukwambula. Mwewale nnyo okusaasaanya ebigambo mpulidde baŋŋambye. Eyo enkola ya kinnanfuusi. Abannanfuusi baleeta nnyo okwawula mu umma olw'amawulire agatambuzibwanga. Musiraamu yenna amawulire agamujjira attathabbutu, kyalina okusooka okukola tathabbutu, kugeetegereza. Masdaruhu, nsibuko yaago gavaawa, obutuufu bwago. Naye naawe owulira n'oyongerayo, n'omulala n'ayongera, n'omulala n'ayongera. Qiila wa qaala, Allah tayagala bigambo ebyo. Ekyokubiri nga Allah akitamwa kathiratu su'al, okuyitiriza okubuuza ebibuuzo ebitalina makulu. Kathiratu su'al, amanyi bakivunula mitendera ena. Kathiratu su'al ye muntu okubuuza almasailu sa'aba, ebibuuzo ebizibu. La yutasawwar, omutasuubira kubaawo nti kisobola n'okubaawo. Aw nadiratul wuqu', oba okubeera kwakyo nga tekisoboka na kubaawo. Mwewale nnyo okuyitiriza okubuuza ebintu ebizibu oba ebitasuubirwa kubaawo. Kambayo ebyokulabirako. Abantu bayitiriza okubuuza. Oli n'atuuka n'okubuuza, Ibliisu alina omukyala? Sheikh Ibliisu yawasa? Kati amakulu g'ekyo ki? Abantu okuyitiriza okubuuza ebibuuzo ebitalina makulu, oba nadiratul wuqu', ng'okubeera kwabyo tebisobola kubaawo, nga kuzibu. Omuntu abuuza ekibuuzo kati kirina faayida, ebibala byakyo tebiriiwo. Sheikh, Jibuliru eno erina amagulu ameka? Weni bamugamba nti Allah alaba, Allah awulira, naga alina amaaso ng'agaffe. Waliwo ebintu omusiraamu nga tabibuuzabuuza. Kathiratu su'al, era okuyitiriza okubuuza kwazikiriza abaatukulembera. Oba omuntu okubuuza ng'abuuza ebibuuzo byatagenda kukolerako,
yenge ekimujjira mu bwongo kubuuza kibuuzo. Malayika kyegenda okusembayo okufa? Bw'otegeera egenda okusembayo okufa n'okola ki? Kyongera ku ddiini yo oba kikendeeza ku imaani yo kubanga ekyo tokimanyi? Seeka mutugamba nabbi yawasa abakyala 9. Ani yamuwoowanga? Osuubiramu omubaka wa Allah okuwasa abakyala nga tayise mu mateeka ga Busiraamu? Oba okubuuza ebibuuzo ebiyingira mu mbeera z'omuntu ez'omunda eziri personal, ebyama bye eby'omunda. Nga mutera okulaba abantu ababeera ku TV abakola zisse ez'enjawulo ababuuza abantu ba moderator, nabuuza oluusi omwana omuwala oba oluusi omwana omulenzi, wakebaka n'abasajja bameka? Ani yasooka okujjako embuzi yo in public? Ekyo mubuuza bakifunemu ki? Oli n'aleeta oluusi omuntu wa buvunaanyizibwa n'amubuuza ebibuuzo eby'omunda, abantu ebatalisaanye na kumanya. Mukazi ki gwe wasooka okuba naye? Ebintu ng'ebyo eby'omunda, obulamu obw'omuntu obw'omunda tetububuuza. Kathiratu su'aal, abantu okubuuza ebibuuzo ebitalina makulu, ebitayamba, ebitazimba oba ebikwatagana ku mbeera z'omuntu ez'omunda nga bibye eyalibadde abyemanyira. Tetukkirizibwa kubuuza mbuuzo eyo oba okubuuza ebibuuzo nga togenda bikolerako. Kati obuuza embaga ya Iblisi ogyagaza ki? Oba obuuzaamu ki? Waliwo ebibuuzo bye tubuuza nga tebirina makulu, tebirina faida. Iblisi yawasa, alina abaana, kati ani amuzaala, yavaawa? Bibuuzo ng'ebyo n'ebirala ebiyingira mu bulamu bw'abantu. Wakebaka n'abakyala bameka? Mukyala ki gwe wasookerako? Ebyo ebibuuzo tebabibuuza ebitalina makulu. N'olw'ensonga eyo tuyeewale nnyo okubuuzabuuza ebibuuzo ebitalina makulu. Oluusi omuntu bamugee nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaalanga essola y'ekiro. Nabbi yasaala salatu duha. Oli n'abuuza ekibuuzo naga, kati sheikh, empeera bwe nsaala ekiro nfuna empeera nga zenkana ki? Ekikulu si muntu kutunuulira bungi bwa mpeera, kutunuulira nti nabbi omulimu ogwo basharaha, nabbi yagukola. Gatotunuulidde kati bw'otegeera nti ofunamu empeera 3 otandika ozigaya nti ntono, oba wotegeera nti wano waliwo empeera 10 aha ogenda ng'ate ndaba wali ne wali. Bannaye okubuuzabuuza ebibuuzo ebitalina makulu, bavubuka bali eyo nga bo bapanga bupanzi bibuuzo ekimujjira. Oluusi abantu abafaanayo batu babeerako sheitaani. Sheitaani esuula mu bulamu bw'ekibuuzo n'atuuka n'oga seeka Allah okutandika okubeerawo yavaawa? Yani yamutonda? Kyova olaba ebibuuzo bino ebyajjanga edda twali tukulanga tubiwulira, ebyabasajja abo bafalsafa bafilosofers ebitalina makulu. Kasangwawo ne kaawo kadda, ani yaliwo? Then what is next? Ekiddirira kiki? Oli n'atuuka n'okuyingira mu Allah. Allah yavaawa? Yali tannaba kujja, ensi yali efaanana etya? Ti Allah yatonda eggulu n'ensi, yali tannaba kugitonda ng'abeerawa? Don't ask that questions. Tetubuuzabuuza bibuuzo ebyo. Era omuntu bw'atuuka ku ddaala eryo falyata'awadhu min ash-shaytaani rajim, yeekingiriza sitaani kubanga ejja kumuzannyirako emusuuze ne aqiida, enzikiriza. Eddiini ye kufe, aqiida efe.
togezaako kuwa bwongo bwo kusuulamu bibuuzo bigenda kwonoonera nzikiriza. Ekisembayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyagaa nti Allah akitamwa yagaa nti idaatul mal, abantu okwonoona ssente. Okwonoona ssente idaatul mal, okuziteeka mu makubo agatali matuufu. Bano esente za Allah yazituwa, kyobola beera Allah atulagira oziteeka mu bintu ebituufu. Naye idaatul mal, okwonoona ssente kwe kuziteeka mu makubo agatali matuufu. Al-infaqu fi ghayri sabilillah, abantu ne bawaayo emaali mu makubo agatali ga Allah. Bameka olwaleero Allah bawadde ssente bazikolamu ebintu, nazimba amabaala, nazimba loogi, nakolamu ebintu ebyewuunyisa. Idaatul mal, okwonoona ssente. Allah agenda zitubuuzaako, mwazisaasaanya mutya? Nosanga abasiraamu bazimba ne church, hata kebe contribution bayise ekibbo ku kyalo kya kuzimba kereziya, tokkirizibwa kuparticipatinga. Osuulemu nyumba ya Mukama, nyumba ya Mukama. Siraamu tazimba church, tawaayo. Idaatul mal, okwonoona ssente. Abamu bazimba masabo, oli nazimba essabo bweritidde naliteekako essente empitirivu, naye nga bwomugamba masijidi bazimbe tafaayo, alinga atalina kyawulira mu matu. Naye nga mukuzimba essabo, Allahu akbar, afiirawo. Okonna idaatul mal, oba okwonoona ssente mu kuziteeka mu makubo aga haramu. Allah akuwadde ssente, oli muggula bamalaaya. Allah akuwadde ssente, ogula buli malaaya, nogenda ne Hong Kong, nogenda China, nogenda wa, lwokuba olina ssente. Okwonoona ssente byebimu Allah byatasiima eri abaddu, kuziteeka mu makubo agatali ga mugaso. Baganda bange, mukozese ensimbi Allah zabawadde mu kuteekawo okutambulirako obusiraamu. Gibeere omugongo gwo mu kutambuza obusiraamu ku nsimbi Allah zakuwadde. Naye abasinga obungi si be baliko. Oli n'atuuma ebyokulya byatagenda kulya n'abiyisa, kyobola olwayo baga tugenda kujooga. Yettaamu olwaleero eriwo bantu bagenda kujooga. Oli n'atuula ku pikipiki, amayembe gali eri agituddeko bwati, omuvubuka ayambadde ekisaati bwe kiti kinene kiriko ekigambo son of the beach. Enate mabega ya pregnant akituddeko bwati, weekend ali mbinu musiraamu, mayembe gali eri agizaati. N'otunuulira ebbujje bya Allah byagenda okubuuzaako, gwe mugenda kujooga. Sente tuziteeke mu bigasa obusiraamu, ebiyamba abantu, ebigenda okusigalawo nga mukululo, muwe zaka, musaddaake. Bannammwe abamu basula njala, abaana b'Abaganda bammwe tebasoma, abaana b'obusiraamu bali ku nguudo, beetaaga obuyambi, beetaaga engoye, beetaaga ebitabo, peni basome. Batunulira bunnaabwe obukeera ku makya amaziga ne gabuyitamu. Senga taata waali nange naalisomye, ninga kali awo kaana ka imaamu yafa. Busiraamu sibe baliko, wabula obawulira bazimbye ekyaki, Haji Gundi yazimbye ebbaala, kati alina loogi e Namuŋŋoona, kati alina kiki. Abasiraamu boonoona ssente bazitadde mu bintu ebya haraamu ddala, aslan nga biri haraamu. Banoonya mbu kye bazikolamu tebaziraba. Ate bw'omuwa amagezi aga oba kuba na magezi unaye waalibadde ne ssente, magezi g'olina ali. Bannange, ebyo ebintu bisatu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabitwewaza mu bulamu buno obwensi, byonoona. N'olwensonga emaliriza kutuba yange nga mbakubiriza twawule Allah, tumusinze mboomu. Bakubiriza okwenywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu, ye ddiini ey'amazima, tuginyweze ate tugisome mugyagale. Ekisemberayo ddala baganda bange abasiraamu,
buli omu awe muganda we omusiraamu ekitiibwa ekimujaamu. Mwewale nnyo okunyooma abantu, mwewale nnyo okukakkanya abantu, mwewale nnyo okusasula abantu obubi. Kyokola kyekigenda okusasulwa, kyoli olwaleero mu bulamu bwo kyekigenda okweyoleka ne maziika go. Bw'oliba oli mubanywi, abali kuziika bali babanywi. Bw'oliba oli mu bazannyi ba ludo, bakyamaani ba ludo abazannyi bwe bajja kuziika ne ludo. Bw'oliba oli mudongo era abalibeera ku jeneza be bali babadongo. Kyoli olwaleero kitwale nga kikulu kyekigenda okukukolera omuwendo gw'okusembayo mulamu buno obwensi. Mubeere n'emikwano emituufu egirabika mu maziika gammwe nga bakusiibula mu bulamu obwensi. Teri atagenda kusiibula, naye ogenda kusiibula oti. Temunyooma bantu, temukkakkanya bantu. Buli muntu muteeke mu kitiibwa kye, mu pozisioni Allah gye yamuteekamu. Ekisemberayo ddala tuteeke baganda baffe abali Palestine, abali Gaza, tubateeke mu dduwa. Kyewuunyisa bukya batandika kubatta nga bazze babatta, naye olutta luno lususse ekkomo kutigumbula abaana abato, bantu ba bulijjo abatalina musango. Abasajja nga tebagambwako, abantu babaweeta buweeweesi ne babajjako emmere, amalwaliro, ebikiki ebyali badde bibayamba mu bulamu bwabwe obwensi, babatirimbulanga ensi etunula. Abeefuula abalwanirira eddembe basirise, naye nga batirimbula baganda baffe basiraamu. Temulowooza nti kadiyatu Filistin, ensonga za Palestine, nti kadiyatu al-Arabiya, ensonga za Abawarabu. Kadiyatu Filistin, ensonga za Palestine, ensonga za basiraamu bonna mu nsi. Naye okutigumbula abantu abo, enzita eyo gye battamu abantu, abasiraamu babakubanga be bakikola. Singa rediyo zonna n'empapula z'amawulire ziwandika ku basiraamu obutujju, naye obeerwanako ti abo si balwanyi. Naye ng'ensi zisirise, n'amawanga g'Abawarabu gasirise. Tetulina maanyi gasukkaawo wabula okuteeka baganda baffe mu dduwa, okubasabira. Ekisinga ekyennaku bukya batandika kubatirimbula, osangayo omusiraamu atawanikangako kugatta bibatu kwegayirira Allah ataase baganda baffe abali Palestine, wabula nga yanyumira bunyumirwa ntalo. Basse bwe bati n'aseka. Baga Abayisirayiri tebazannya, bakola byo balumba. Abantu abeerwanako ku nsi yaabwe b'osalira omusango. Tuwanike emikono gyaffe twegayirire Allah ataase baganda baffe. Oba n'amalawo Palestine bajja kudda ku mawanga g'abasiraamu. Oba n'amalawo amawanga g'abasiraamu, abasiraamu babasale busazi nga mbuzi nga tebalina maanyi. Bagenda banafuya bwe batyo umma, bagenda banafuya bajja mu fuse, baddira emigaati ne bagiteeka mu bakulembeze b'amawanga ag'obusiraamu, ne bagiteeka mu bakulembeze b'eddiini, buli omu asirise. Muteeke baganda baffe, muwanike emikono, mwegayirire Allah ataase baganda baffe abali Palestine, ababundabunda. Abantu ne batta abaana abato, abakyala abakadde, ne basaanyawo amasinzizo, amalwaliro, mbu balwanirira mbu nsi zaakula zimanye eddembe ly'obuntu. Ddembe ly'obuntu kusiga mu nsi, kulya bisiyaga, kuleetera baana baffe abato ng'ebyo babadde baagala okireeta ennaku ezo. Ab'emyaka 15 nti babawe empeke eziziyiza okuzaala. Kye bayita okulwanira eddembe ly'obuntu. Abantu abo abagwenyufu muwoza mbu ensi ezaakula, zaakula ki ezo eziri emabega mu kusaanyaawo abantu? Edduwa kikulu okwegayirira Allah, buli omu afunye ebibatu bye yegayirire Allah. Mu solaazo, mu kusitukaako ekiro wegayirire Allah ataase baganda baffe abo ababundabunda abali mu mbeera ey'obuzibu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa tasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا الله. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنك أنت القهار، فإنك أنت العظيم، فإنك أنت الجبار. اللهم عليك باليهود الغاصبين.
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا قهار إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.